Okulonda bammeeya b'amagombola ne bakansala e Nansana kulesa abamu nga bali mu makomera olw'emivuyo egyetobese mu kulonda kuno. Okuvuganya okw'amaanyi kuli wakati w'amatovu Joseph ow'ekibiina kya NUP, Isaac Salikeitho ow'ekibiina kya DP, Samuel Mugabi ow'ekibiina kya NRM wamu ne Kasanafu Galiwange yeesimbyewo ku bwannamunigina. Mu bifo awalondeddwa okubadde ekisaawe kya Naseeki, omulonzi omu akwatiddwa n'obululu obubadde obugolole ekijja abalonzi mu mbeera bwe bate ne batandika okuwanyisiganya ebisongovu era waliwo abazirise. Netumugamba ajjeko masiki temumuwaka balpepa kulonda namugamba mufuuka badajijjako namuga don't remove it nagizaako mangu nagamba mbu covid naye ng'omuntu atudde wali awakakonge akabba ali wano covid amukwatirawo nga 2 mita ziba ziwera nasalawo nagenda namuwakapapula balabye tuse kugundi esembayo wagenda musiga inki nasalawo ajjenga nesecurity emutuuseko kuba tulabye aganya otuyamba netutuukewo omwami oli omusirikale najja namugamba ddala jayo akakongo bakako akakongo akajjayo mazima ng'amanya ga mukazi nga si ate nga yakakutte musajja nti no bano be bakirimu ndowooza yayagala kulowooza nti no bataddemu kati babutuze ku poliisi mujja kulaba ku kisaawe ky'e Nabweru akuliddemu okulondesa akwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi y'e Nabweru. Abalonzi bamwemulugunyizza okuleka abavubuka okulondera ku bukonge bw'abakazi era n'abavubuka bakwatiddwa. Lekona atulage. Leka yatulage omwaga wange. Okubiryoyo naye abadde mu luto kuba soose bamukonyeko n'avaawo n'ensirika oyo wana yayina register bamukonyeko n'avaawo oyo n'alonda n'owokubiri najja n'alonda n'owokusatu n'alonda n'owokuna n'alonda oyo wakutaano nze mbadde mbalaba. Ku Zimbane abalonzi bawanyisiganyiza ebisongovu ne ssentebe w'ekyalo Nankya Dorothy bw'atandise okugoba abantu bo kye bagambye nti abadde ayagala kubba bululu. Muleke balonde abantu mbaleke balonde mutegedde baganda bange kana akaluko olwaleero tekatwawula omuntu waba kuwadde okuba official agent we oba okuba supervisor si kikulu nnyo okuba nti mbeera batugana enzija wano wa Nansana bana tukoye emivuyo abantu b'enale mbatule wansi beetereze tukoye emivuyo enough is enough baleka abantu balonde mu ddembe abantu bakoye kuumya obwenjawulo amagye weegali poliisi weeri abakubi b'ebikonde weebali n'obuuza kiki ekyo ekiriwo ekireetesa abakubi b'ebikonde bonna okubanga bakuuma kalulu nga mwebali wabula nga bali awo si baagenti naye nga balinda kiddako. Ku kisaawe ky'e Kazo Yudes abalonzi bakedde okwetaba mu kulonda wabula kibabuuseeko ng'obululu obuleeteddwa temubaddemu bw'abakansala bakyala ekiviiriddeko okusooka okuyimiriza okulonda wabula oluvannyuma lw'akabanga baleese obululu obulala olwo okulonda ne kugenda mu maaso. Waliwo ne ba ejenti babeesimbyewo abagombeddwamu obwala olw'okuteeberezebwa okwetaba mu kubba obululu. Wetuviiridde mu kifo kino ng'okubala obululu kwatandisidde mu bitundu ebisinga era kisuubira nti we bunaakeerera enkya ng'abawanguzi bamaze okulangirirwa.